Abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okukungubagira abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala kati omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga eyafudde olunaku olw'eggulo ng'ono yasangiddwa mu buliri bwe ng'afudde. Abantu ab'enjawulo olunaku olwaleero beeyiye mu kusaba kw'amazuukira ku Lutikko e Lubaga nga bano baliko bye boogedde ku mugenzi bye bagamba nti si baakubyerabira. Gavumenti ya Mwai Museveni yeefiirawo nnyo okulaba ng'ebikolobero ebikoleddwa ku bannayuganda nga biggwa. Efuba nnyo okulaba nga bannayuganda beerabira ensonga enkulu. Naye kirungi nnyo nti bannayuganda si wano wokka n'okwetooloola eggwanga lyonna bakyayagala amazima, bakyayagala obwerufu ate nga bajja bufuna. Bwe tuba tulina gavumenti, bwe tuba tulina obukulembeze bulina okunnyonnyola enfa y'abantu bano. Bano bakulembeze bamaanyi, bano bakulembeze abadde basitulanga amaloboozi gaabwe okwogera ku bintu ebinyiga bannayuganda. Bano bakulembeze abafudde mu nfa etategeerekeka. So twetaaga okumanya kiki ekibase. Abantu ab'amadiini bakolere wamu ne gavumenti okulaba nti abantu bonna bava mu bwavu. Ekigambo ekyo Ssaabasumba kigambo kikulu nnyo kyeyakulembera. Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba nti Ssaabasumba Lwanga abadde musajja ow'enjawulo nga newankubadde abadde Ssaabasumba abadde teyeerabira kuweereza Buganda era ng'abadde musaale mu kutuukiriza ensonga ssemasonga 5 eza Buganda. Katikkiro ayongeddeko nti n'ebiseera bye yakwatibwamu wamu ne Lubega Sseggona ne baggalirwa mu kkomera, Ssaabasumba yabalwanirira nnyo era nga mu kubaggyayo yategeka ekitambiro kya mmisa ekibaaniriza era ng'abadde eddoboozi ly'omuntu wa wansi. Abadde akubuulira ekintu kyalowooza nga buki 2028 bajja ne batuwamba ne Honorable Medard Sseggona ne Honorable Betty Nambooze wano mu Lutikko era waali emmisa ey'okusaba nga tuteereddwa. Ye minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Vincent Bamulanga Kisempijja agamba nti talyerabira Ssaabasumba Lwanga kuba akoledde wamu ne gavumenti mu kukulaakulanya omuntu wa bulijjo ng'abadde awaayo obudde bwe n'atambula mu bitundu eby'enjawulo ng'asomesa abantu ku nkola ey'obulimi. Abadde omuntu ayagala abantu era ayagaliza abalala. Ate ye munnakibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu amwogeddeko ng'omusajja abadde alwanirira omuntu wa wansi era avaayo ku buli nsonga ebadde enyigiriza bannayuganda. Abakulembeze b'amadiini abaterya ntama abadde boogera ku nsonga z'abannayuganda banyigirizibwa bafudde mu ngeri ey'amankwetu. Twasooka kulaba okufa kwa Sheikh Anas Kalisa, tulaba okufa kwa Sheikh Nomuzata, twalaba okufa kwa Bishop Kagwa we Masaka, katwalabye n'okufa kwa Bishop Cyprian Kizito Lwanga. Okufa okwo konna tukunnyonnyoddwa. N'abantu ab'enjawulo boogedde bye batajja kumwerabirako omuli n'okunoonyereza kwe yakola ku kiviirako abantu okukendeera mu masinzizo olwo ne baba nga beerabidde Katonda. Mu risaaki yazuula nti bangi bagenda nnyumba sawa Abaganda si nti bavudde ku ddiini naye nga banoonya bulamu. Ensonga eyokusatu yagamba nti obwavu. N'agamba nti abantu baavu era obwavu buno bubaleetedde ate okukola ebintu ebirala bingi ebisoomooza obulamu bwabwe n'okukkiriza kwabwe. Ekyasembayo yagamba nti obukulembeze obutali bulungi mu ssaza era n'agamba nti ayagala nnyo okusomesa ku bukulembeze. Oyo Cyprian Kizito Lwanga eyavudde mu bulamu buno bw'ensi nsobola kubagamba bugambi nti mugume. Eno ensi erimu okukulusanyizibwa kungi nnyo. Okubayamba okubeera mu bibiina eby'enkola ekatolika kubanga biyamba omutindo gw'entendereza, biyamba omutindo gw'ebyomwoyo. Naye abadde ayagala obumu ng'eggwanga, abantu bonna bakuŋŋaanya wamu, abaagala babeere wamu. N'ekiseera kino nzikiriza era n'ekkanisa ejja kusigala ng'etambula ng'eri wamu. Because many bishops have left, pastors have died, and many members of the church, we have even been overwhelmed to bury them. May God help us to obey what we have been requested to do because Ssaabasumba n'alwawo ng'ajjukirwa era ng'olunaku olw'enkya wakubaawo mmisa ey'okumusabira essaawa 8 mu Lutikko e Lubaga era ng'asuubirwa okuzikibwa olunaku olwokuna ng'enteekateeka ey'okumuziika esomeddwa Father Charles Kasibante Vicar General w'e Lubaga
n'ategeeza nti waakubaawo ebitambiro bya mmisa eby'enjawulo eby'okumuwerekera. Ate ku Lwokuna okusuubira okuziika ng'era emmisa tusuubira ejja kutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya.